Maiko byabaganda yawonedde batono okutibwa abatuuze adi batamye bino ibadde ku kyalo giyita Nabutaka ekisange mu tawuni kansi Kasanga Wakiso. Tuze okuva mu mbeera kiddiyo omwana okutegeeza mikwano gye ku ssomero nga bw'olwo omusajja yamusobyako ng'atya jjajjaawe gw'abeera naye wabula nga wansi obulimi bumutta. Omulimu gw'omusajja oyo gwabaddeko asembeza kigambo buli mukazi yenna. Baatandika okutambuza amawulire ga muto munnaabwe mu bantu omwali n'abakulembeze okukigenda nabo kwe kusitukiramu ne batwala omwana ono mu bulwaliro obusookerwako kyokka nga teyafunayo njawulo bwe yatandika okuvunda wansi. Olwalira abantu ab'enjawulo okubadde bakansala n'abakulembeze b'ebitundu nga hadde bakulemiddwa mu kansala waabwe Sebaguma Asafu bagenzi ba Maiko byabaganda agambibwa okukwata omwana ono ekintu ekisombodde abatuuze okulaba ogubadde bavudde mu mbeera etandika okuba omusajja ono nga bagamba nti bakola ebikolwa eby'okusobya ku baana. Jjajja omwana ono ategeezezza nga batamanya nti muzzukulu we yali asubiziddwako wabula nti abadde akanya kumuwa Panado. Omuwala ng'akaaba ategeeza nti omusajja ono yamukozesa bwe yali atumiddwa jjajjaawe okumutwalira engatto. Namugamba ati nera jjajja ngambye nyanguweko ntwaleyo engatto ngikuba eddagala enkyo gye ngenda okusabiramu. Nangamba nti nera lindako nate siyinaawo obuuzi. Nangamba nkuwe ssente ogenda ongulireyo sigala. Ne mugamba jjajja yangaana okutambula ekiro. Kati nantwala mu buliri bwe nansuula ku buliri bwe nali mbaawo nangamba nti nera lindako nakwata omwana. Betwogeddeko n'abategeeza ng'omusajja ono bw'asaana okulayibwa abasajja abalala bamulabireko. Kirungi babalaawe buli omu alabire ku munne naye bwe banaaba nga tebakoze ekintu ekyo ne babasiba obusibi ne bakomawo era bajja sigala nga bakola ekintu kyekimu ng'ekyo. Ate kansala Asafu asabye abatuuze okutwala amateeka mu ngalo n'avumiddwa ekikolwa kino. Okufunira ekikolwa ekyo kibaddewo olwaleero era n'ensaba buli muntu yenna n'abadde yeenyigira mu bikolwa ebyo kikome olumu. Ne kansala Kagweriya naye akwatiddwa olw'okusibya kumala emyaka 14. Omuwala wakati mu Mukama agambye nti bamutiisatiisa okumutta ng'ayagala okuyambibwa. Tiisatiisa mbuno neera omwana we takikolangako mbu neera omwana we banaamusiba nja kulaba ne taata ajja kulaba. Bo baganda b'omuwala basabye ab'obuyinza babayambe ku mbeera eno. Ebyo bibadde ku kyalo Kavule nga yaza mu disitulikiti Wakiso. Ernest Kyaze ne Bulegasi TV ne byakusakidde eggulu ino lwa Bukedde TV.